Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku olw'enjogera tutunuulire ebyo by'osobola okulaba n'amaaso go n'omanya nti ogenda kufiirwa. Njagadde mbabuulireyo ebyo eby'enjawulo naddala ng'ogenda kufiirwa muntu wo oyo abeera akukwatako mu nnyumba. Ng'ekisookera ddala ensanafu buli we zijja ewaka n'olaba nga zisusse obungi, ebiseera ebisinga ziba zibika, obeera ojja kufiirwa. Ate naddala singa ziyingira mu nnyumba n'ozeekangira mu nnyumba, ebiseera ebisinga obeera osobola okufiirwa bulungi nnyo. Ensanafu ezo zibikira ddala nnyo. Ekyokubiri, kapa ezo mutera okuyita emiyaayu, nti omuyaayu gwakaabye ekiro. Nedda teguba muyaayu, eba kapa yennyini ey'ewaka, esobola okukaaba n'ekaaba ng'omwana. Ebiseera ebisinga singa ekaabira ewaka wo oba ku mulyango oba emabbali w'ennyumba oba mu nnyumba, ebiseera ebisinga ebeera ebika, obeera ogenda kufiirwa mu nnaku ezitali za wala. Kapa eyo etera okukaaba ng'omwana n'eremerako ddala, ebeera ebika kapa. Ekirala, enkukunyi. Musobola okulumbibwa ewaka enkukunyi nga temubadde nazo ne zibatabula, ng'ennyumba ya semiiti, ya ttayiro, watukula wayonjo, naye ne mulumbibwa enkukunyi. Ebiseera ebisinga enkukunyi ezo nazo ziba zibikira ddala, muba mugenda kufiirwa omuntu ow'amaanyi ewaka. Noolwekyo enkukunyi ezo zisusse naddala nga muli bayonjo zibeera zibika. Ekirala, amaziga. Osobola okubeera awo n'obeera nga eriiso lye erimu livaamu amaziga. Ebiseera ebisinga nakyo kiba kyebikira, obeera osobola okufiirwa omuntu wo singa eriiso lyo erimu livaamu amaziga nga tonnya naye nga gava mu liiso limu. Ebiseera ebisinga kiba kyebikiro, kiba kyangu okubeera ng'ojja kufiirwa. Ekirala, ensekere. N'ensekere zennyini nazo naddala ez'omu ngoye. Ensekere eyo singa tugeze n'obeera ng'otudde awo n'ekweraga gwe kennyini gw'abeera agirabye ggwe, ebiseera ebisinga obeera ojja kufiirwa. Ensekere z'omu ngoye mbi nnyo nnyo, naddala ezo ezikweraga nga ziri ku mwana wo, omwana olina w'omuyita oba omuntu yenna olina w'omuyita n'ogiraba ng'etambula ku muntu oba n'ogiraba ng'ekutambula, ze tuyita ensekere z'omu ngoye, era nazo zibikira ddala, obeera ogenda kufiirwa. Kikulu nnyo obeere nga weegendereza. Ekirala, waliwo ebiwuka bye tuyita binnamunyenye. Ekiwuka kiyitibwa nnamunyenye. Ekiwuka ekyo tekitera kulabikalabika, nakyo kibikira ddala nnyo nnyo singa okiraba mu nnyumba yo oba mu luggya oba ku mulyango. Ebiseera ebisinga kiba kizze kubikira, era w'okiraba obeera ojja kufiirwa, yagala ogaane. Oba ojja kufiirwa omuntu wakwatako, oba wa mu nnyumba oba kojja oba senga oba taata oba maama wo, naye ng'ekikulu kya byonna obeera ojja kufiirwa omuntu wo akukwatirako ddala. Nnamunyenye naye mubi nnyo okubeera mu nnyumba oba ewakaawo, abeera azze kubikira. Ekirala, ekiwuugulu. Ekiwuugulu kiba kinyonyi. Ekinyonyi ekyo tebitera kulabikalabika nnyo. Ekiwuugulu nakyo kibika, so bibeera nnyo ku miti egyo egibeera emiwanvu. Singa obeera ng'obadde ogenda kufiirwa nga kyagala kubikira, kisobola okujja ne kigwa ku nnyumba yo oba ku muti oguli mu luggya lwo oba ogukuliraanye awo okumpi, ne kitandika okukaaba. Kitera kubika ssaawa ng'emu y'ekawungeezi ne ku makya, ssaawa emu bbiri kikaaba. Mu nkaaba eyo kiba kigira gu 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 gu. Ebiseera ebisinga ekiwuugulu ekyo nakyo kibikira ddala, kibi nnyo nnyo. Ekirala, osobola okubeera awo n'owulira nga wenna okutusekutuse omubiri, ekyamazima nga teweetegeera, okumala ennaku nga ziizo n'owulira ng'oli munafu, omubiri gukutusekutuse, tokoze emirimu gy'amaanyi naye nga teweetegeera. Ebiseera ebisinga kibayita ekyebikiro, osobola okufiirwa bulungi nnyo oba okufuna obuzibu obw'amaanyi nga akisidenti. Ekirala, waliwo ekinyonyi kye bayita mpaabaana, n'empaabaana naye abikira ddala. Mpaabaana oyo kinyonyi ekyo kikaaba nnyo nnyo nnyo. Singa kitandika okubeera nga kikaabira ku nnyumba yo, kikaabira okumpi n'ennyumba yo, ekyamazima buli kaseera ne kibeera nga kikaaba. Kisobola okukaaba ekawungeezi, mu ttuntu ne ku makya. Buli w'olaba nga mpaabaana akaabira ku bbaati lyo, ebiseera ebisinga mpaabaana naye abikira ddala nnyo nnyo, obeera ojja kufiirwa omuntu akukwatako. Waliwo n'ekiwuka kye bayita sigga. Ekiwuka ekyo so nakibalaga nako gye kiri ku channel yaffe eno Kyayiti, bakiyita sigga. Kirina obugulu bungi nnyo nnyo nnyo. Ekiwuka ekyo nakyo singa okiraba mu nnyumba yo
oba n'okiraba ku mulyango, ku lubalaza, mu luggya nga kyetalaatala mu luggyalwo, ebiseera ebisinga kiba kikubikira obeera ogenda kufiirwa, omuntu oyo abeera kukwatako. N'olwekyo sigga naye abikira ddala bulungi nnyo. Waliwo ne ke bayita akanyenyenkule. Akanyenyenkule ako nako nakabaterayo gye kali, kayitibwa akanyenyenkule. Akanyenyenkule nako kabika singa kayingira mu nnyumba yo ne katandika okukaabira mu nnyumba yo, oba wansi w'ekitanda oba wansi w'emmeeza, kwegamba singa kakaabira mu nnyumba yo oba ne kakweraga n'okalaba, nako kaba kakubikira, obeera ojja kufiirwa, omuntu oyo abeera akukwatako. Ekirala enjiibwa, n'enjiibwa era nayo ebikira ddala. Enjiibwa eyo singa ejja n'egwa, tugeze ng'eddirisa libadde liggule n'egwa ku ddirisa lyo, netandika okukaabira ku ddirisa okwo, n'ekaabira okwo nga tevaawo ate ng'eri emu, ebiseera ebisinga nayo ebeera ezze kutegeeza nti waliwo obuzibu obugenda okugwa mu maka gano. Ate ebiseera ebisinga enjiibwa etera kubika muntu w'amaanyi ewaka nga taata, maama, bwe kityo. N'olwekyo n'enjiibwa eyo naye ebika, naye erina kugwa ku ddirisa nga liggule oba mu mulyango, n'ekaabira mu mulyango, ng'enjiibwa eyo si yammwe, togimanyi ku kitundu, togirabangako, kwegamba ne weewuunya n'olaba enjiibwa ng'ezze n'egwa mu ddirisa oba neyingira mu nnyumba n'etandika okukaabira omwo, nayo ebeera ekubikira, emitawaana giba gijja kugwa obudde bwonna. N'ekisembayo n'embwa zennyini nazo zibika singa embwa zitandika okukaabira ku nnyumba yo, oba mmanju w'oluggi oba mu luggya oba emabbali w'ennyumba oba emiryango, naye nga zikaabirawo, nazo ziba zibika. Esobola okubeera emu n'ekaaba, nga mu nkaaba eyo n'ekaaba ng'ewoowola buwoowoozi, n'ebeera ng'ekaaba, ebiseera ebisinga eba ekutegeeza nti ogenda kufiirwa obudde bwonna. N'olwekyo ebintu ebyo bye mbagambye bibi nnyo, bibikira ddala ekyamazima. Sobodde babuulirako ebyo naye nga bingi by'osobola okulaba n'amaaso go n'omanya nti waliwo obuzibu bw'ogenda okufuna, nti oba n'omanya nti ogenda kufiirwa n'obeera nga weeteekateeka. Ekyo mbabuulira byebyo bye njagadde okubeera nga mbabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Charity YouTube channel yaffe. Kimbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.